yakatandise bwatyo olwaleero nga bagamba 28 Charlie Fox bebaka kutusizaako Positive Video Juniors Production Muse Digital Studios 28 Charlie Fox a news corporation company wabula tebaze boka nga bagamba n'aba WWE Studios nabo begassewamu olwaleero wanjula kwa sinema Colombia is the world's agamati Colombia yemu ku nsi ez'okubiri ezigezaako okufuna obuyambi bw'amagye okuva mu America $1 billion era nga kigambibwa nti America spendinga almost billion dollar emu nambirya buli mwaka ng'egezaako otendeka basoja ba Colombia mpozi n'ogezaako bawa ebisi era nga kigambibwa waliwo abalwanyi abandi badde nga abayiikira ba Colombia abakazibwako FARC oba FARC. Their tactics include bombing. Iranga kigambibwa tactics zabo zibakozesa okugezaako okutta abantu mulimu ebintu ebikozesebwa nga mota okuwamba okulyeza obulaza amaanya n'ebisigadde nga bw'omanyi. American soldiers are frequently deployed. Kigambibwa nti basoja ba America bagenze maaso n'okuteebebwa mu bifo bya Colombia okugezaako okwewala ebintu nga bino. Era nga kigambibwa n'America yateekawo reward ya miliyoni 7 singa waba waleeta information esobola okukulembezaamu omuntu yenna okwata omukulembere w'aba FARC. The Colombian people frequently take to the streets to wabula kabaka agamba brutal methods. Nti abantu ba Colombia batandise okugezaako okujjula ku nguudo nga kye bakola kwekalakaasa olw'ebikolwa bino ebikyamu ebyabasajja ba FARC bye bagenda maaso n'okukola kubanga bangi bacunyizibwa. Although with this massive cocaine era ng'agamba nti okutambuzibwa kw'enjaga engeri gye kujjudde eyo mu Colombia kigambibwa kino kireetedde abayekera okubanga bafuna ebisi eby'ekika ekyawaggulu n'ogezaako spendinga ssente mu bintu bingi nnyo ebikozesebwa okulwanisa. Waliwo annyonnyola ku kikwagana ne Colombia kayina omukasako yakujjayo ne bakuza erudda njagala olabe twolekedde kayitibwa behind enemy lines ku luno twolekedde Colombia. We are moving on Lago. Ati banaye tutandika okugezaako otambula tageti yineze waliwo abasudde enkesi bali ka stake out balina gwe batambulizaako amaaso buli wadda Dodi kyava muteekako ekitangawaaza ati wuno omulengera gw'omubalira bbanga kyotuuka eyo kiyinza otwala kwegamba eddakiika nga 5 obutasukkawo. Okay. Kabaka yuno asembera waliwo abatumba buse baba mutambulirako tetumanyi bakulira kitongole ki nagambye kwanjula kwa sinema bano kwe kutandika okutambulira waggulu pembeni njagala olabe Rodi ino yetafa yasembera busembezi. I got him. But if I engage now, this thing blows wide. You know muyina. No choice, Charlie. Move for intercept. Yamugamba tewali kyakusalawo Charlie. Kwate kubogezeko kumuvinga tu intercepting. Okay. Kabaka bwatuuka wano. Charlie abort. Abort the mission. Kuli yamugambira wa abort nga tomulumba. Wakyaliwo kyakola. First rule of engagement. Always know your target. Bagamba nti amateeka g'okwenyigiramu etteeka erisooka rules of engagement. Always know your target kwegamba akasira konagezako okumanya ekyo ky'oba oluubirira okitegedde nti butereevu n'akwate kubo n'abako wayingira gwe badde baagala okukwata kati balina osooka otaayiza njagala bwekkaanyi ono najja pembeni kabaka yuno ayingidde munda baamutaayiza dda kyava sooka ajjako buwaani ba surprise kakaino bano bonna bacapiiri be bali mu magye ga navesiro aga US badde baagala mukolako ka surprise leero birthday ye katona watu bacapiiri bonna we bali njagala olabe bamuleetedde ne bumaama kano kyavaako etika paka mu bbanga kyekyo waffe nga bagamba ayitibwa Lieutenant Sean McLean ayagala America abakazi bamwagala ali naye abaagala. Lieutenant Sean McLean wa Naveshiro ono ayitibwa Master Chief Carter Holt kabaka amazaalibwa amasufu eyitibwa Team 7 ya Naveshiro
baana balina okujaguza olunaku lwo lw'amazaalibwa. Kaali kaseera kasanyu njagala olabe. Engulika ekwajja. Ono bamuyita Pity Officer Greg Armstrong. Ayagala Yesu ng'ogasseko ne Calvary. Wabula Pity Officer Steve Gaines kano kasolo kamusomesa paka akaseera kayite mabega mbu yaditonatinga iPod ye. Ono ayitibwa Chief Pity Officer Kevin Derricks asobola okutanga akozeseza 9V battery wekanye baleeta keeki kwe kugiteeka erudda kumanyanga bano batumbavu abawedde emirimu. Basooka ne bayimba ono ku keeki yakoleddeko kojja mwifo kyokuleetako obubiriti ye yateekako buteesi kojja ate baleeta fire extinguisher okuzikija kaleyo keeki tejja kuliika abanaye mukakane kirungi kasita waliwo ebyokunywa ne bajja batosiige n'ebyokunywa oli omutumbaavu sebo ye mu kifo ky'okuteekako kandu yataddeko kojja. Ono yabagamba nti element ya surprise mu surveilling temulina gezaako kwega mulina okwewalanga ebisikirize kino bwedda kiri waggulu kumbe ye alaba ekisikirize kyakyo. Kakayo twavayo ne bakusa ebbali Maserengeta ga Amerika nga bagamba Bogota Colombia gyetuuse ku mulundi guno. Juyira batunyonyole ku kikwagana ne Colombia era nga batugambye nti Amerika kumpi buli mwaka eteekamu biliyoni nambirira eya dola mu kikwagana n'abajasi ba Colombia pozi kugasseko n'ebisi bye babakwasa ogezaako okwewala abayekera bayitibwa bafak lengera. Waliwo kabaka asimba mu kaseera ako kyava Jeruda yasooka n'abuuza kano kagula meka bamugambirawo lwenda. Alina omukazi ngugasseko n'omwana omuto omulenzi katoba akawa kafuwemuko lodi alengera bali mu bulamu obweyagaza obulamu obw'essanyu kamala kyebava bayitawo oba osanga libeera orchestra nga jjajjawo omusajja kuno nedda oyo omwana ajja kuba omuzanyi wa ddiba ajja kuwangula ne championships eza world cup ekyo kirooto kyo anti lwakubandikisaawe nze yasooka n'omugulira eddiba okitegeera bajje bali we batunda emisooli kyava amusimba kasooli kakanya omutwe yatandika otambuza amaaso kyava akwate kuba avuddewo anti kakani mukazi kwe kwate kuba agenda ayita omulenzi gyali ye lwadi yasigala eno emabega babali bali waliwo ka USA boot company baba bagenda dabakojja bwe baluka waliwo kojja namuzise yali eteereddwa mu US boot company wabula yabaluka katonda yakubira mu radius kwega futi nga 8 okukakana mukazi watu yasima tukango gasheko n'omwana musatu family yaggwawo akasira katukanga kakuziika kalero musatu bambi yali musajja wa amaanyi mu maje ga Colombia bwe batyo bayisawo mayiti tiri kisinga kwasha nnaku kufiirwa abantu babiri boshinga kwagala kushya katonda lunaku lwe lumu yafiirwa omutabani ng'ogasseko n'omukazi babeetekane babaleete ebbali lengera father yatandika okugezaako kubanga asaba musatu kyamuweddeko dda niwankubadde soja mubaamu ebintu boyo ebisobola okukuleetera amaziga waliwo jene yajja n'amugamba nti munnaaye bano abatumbavu bafa kwenze kakasa tugenda gezako basekula bajja kusasulira kyonna kiweetaaga gezaako okumpita tofa tobaamu kutya nti kale general yamugambye nti bano abatumbavu bajja kusasulwa kwekyo kye bakoze musatu yakwata ebbali mu nsingo keno mu nsingo yayinamu necklace yandibadde ng'eya family yasalawo agezeko giteeka ku mayiti ya family ye yesooka n'okuyiwako ettaka eryasooka kwe kwandibadde ng'okusiibula njagala olabe nagambye tuli kwanjulwa kwa sinema
twavayo nga bagamba US Naval Base Colorado California gye tuze nateera. Lieutenant yasembera. Still got you at the desk, Commander. Fastest way to kill a seal, give him some pencils to push. Mu butuufu okwagala okutta navesiru yenna gwe muteeke ku mmeeza abeeko peso z'akozesa. Bo baagala ntalo This prison cell. gyantufulumeka prison cell kano okubeera mu yafeesi ebeera nga komera gyali. Specifically, the FARC. Kiki omanyi ku kikola ne Colombia, specifically FARC, Most powerful abayekera baayo communist guerrilla force. bangambye communist group ekyasize okubeera ey'amaanyi Half the country. era nga kigambibwa The Colombian government nti bamaze emyaka 50 bagezaako okulwanisa Colombian government era ng'ensi bagiriddeko waafu. Kill about 3,000 Colombians a year. Era nga kigambibwa nti ebikolwa bya FARC bigezezaako okutta at least Abakolombia 13 buli mwaka. that money. Kino kyabadde kikolwa kyabwe Bags. Exactly. So what's the option? era nga njaga yegezaako bawa ssente. Strictly recon. Ono yamugamba nti kati operation egenda kubeera ki? In the deep jungle outside of Kono Limon, mugenda ku Likoni 50 clicks south of Bogota. kati yajja agezeeko biyitiramu banne yabalengesa ebbali abakabinja ka 7. This, yesterday, Kino kyatuuseewo jjo we tripled the under roof capacity. era nga gamba mbutuufu kino kyagezezaako For a long. okutripolinga ekyo ekibadde kibeerawo akaseera kaliko n'akayise emabega. Exactly. Our job is to Mulimu find gwaffe bitch. kwata ekkubo genda kwekkaanya kye kyokka Something major's going down tomorrow morning. era nga gamba tugenda kwata ekkubo gezaako kugendayo kubanga waliwo ekyetabo ekigenda okubaayo. Get it all on tape. Wait, you said Lindako tomorrow morning? olinga agambye ekyakumakya And this up in the daylight. kino tugenda kikola misana olwaleero. Just some raised LT, but we're way outside the lines. Simanyi na kumanya bwe kinaabeera They went up, bamu batandise dde okweraliikirira. not after. Questions? Yeah. Waliwo abuuza What about the Colombians? ate basojja ba Colombia banaatwegattako? Negative. Ekyo tekigenda kubaawo. Get too many hooks in with the National Army. Abafaaka balina abakesi bangi mu magye ga Colombia abeetaaga ku busente kwegamba yinza okugezaako okulabula essaawa yonna ne batuttisa. Yari. Kyo tugenda kikola ku lwaffe egenda kubeera gostre watch kwegamba bagenda kwekkaanya reconnaissance gye bagenda okukola kuba bifaananyi nakudda. Yeah. Yes. Aha. Sir, given the extreme sense, okusinziira ku sensitivity ya mission gye batuwadde to respectfully inform you that you are now much mu buyinza bwange nzikirizibwa ogezaako kugamba to nti mu butuufu okaddiye tosobola tukulembera ku mission ng'eno. My ancient memory recalls mbw alina obwongo obukadde thing about obukadde bwange almost bundeetera okugezaako okujjukira nti mission zonna ze tugenzeeko mbadde nkutaasa enfunda eziwera a half a dozen bar fights. nkujje ne mu mabaala ng'olwana kituufu. back 24/7, huh? Ani agezaako okulabira 24/7? Life. Ani akutaasa ggwe That'd be you. anti era ggwe You damn Skippy. zewe kibadde kimujereka mbw akaddiye alina obujogoli buli ancient bukaddo kamala bakwatirawo ebyabwe bwetyo enyonyi yasimbula ekwate kuba okweyongerayo wabula babagambye bagenda kukiyitibwa gostre watch oba siki reconnaissance baali babaddeko basojja musobola okukitegeera. Says that it might be a meet between FARC and Colombian sympathizers. ono yatandika okezaako banyonnyola Let's east. masekati bafaka ng'okasseeko ne bamilitary colombians You need it. wayinza okubeerawo basympathizer Just some help. kwegamba kye banditutte ng'abantu abatalina musango Every year we pump $500 million of military aid into their region. era ng'agamba Still coming. amagye ga Colombia bagateekamu sente ekuyanja kumpe buli mwaka. Jwira batugambye mu ntandikwa amagye ga Colombia America eteekayo $1 billion every year. Buli mwaka bateekamu $1 billion. Ogezaako okutendeka basojja pozi kugasseko no bawa ebikozesebwa Central Colombia Airspace. Just a go. Stay on your triggers. Yabagamba beetegeke naatira ogezaako basimbula bayingire baabana baasooka ne bawaga mu kuwaga bakabaka ne beesetinga bwetyo yaggulawo green light yeeraze bwe batyo ne bakwateko bayitewo ne basooka bakkirira kano kabinja bakeesigamu nave siiru 7 team 7 kulembeddwamu Shioni bayitawo wekanye bagalagisa kumanya abafaka kati kiki bapulaninga. kaino batuuse mu kafo akamu
ne basooka bavaayo Baamerika naye nga kyo tebakiyitiddemu gavumenti ya Colombia kino baseze bagezeko kikolanga bo Abamerika ne basooka bateeka ebikosebwa byabwe birala baze nembwasi Justin Case mwegendereze zino zi video packs na signing de sebo bwe muzono namwe munamanya video packs zategeza video packs ne bayiwako kiwedde ne kino kiwedde bamaze okuyiwako zino ziba zikonekitinga paka wagulu ku satellite neziroka kisindika commanding yandibadde nga commanding base bakama baabwe abashinga bwe bali twakwate kuba okudde ebbali nga bagamba option center San Jose del Grevia Colombia gyetuze kano yegenda okubeera operation center. Yes, sir. Kabaka yasembera. Hi, Commander. Chief Commander. Like what we did with the place? Akafu akagadde ngeri gye twakatereezaamu ya radio station kono ze kinkolera. U.S. Embassy liaison. Bampita Nicole Jennings, U.S. Embassy liaison. You boys better stay invisible. Balina okugezako okusiga nga bali invisible. This is an authorized operation on their soil. Njagala mukimanye no operation tiyabadde authorized ku ttaka lya Colombia. Singa bakola ensobi wajja kubaawo obuzibu. Unagamba tebafunye erinnya. He's been bought by the FARC. Waliwo kabaka ayitibwa Carlos nti bafaka bye bamukozesa. He's in Bogota. Yateeka kojja mu Bogota. Code name Aina ne Handra. Potakila. Ayitibwa Potakira. Waliwo ayitibwa Carlos Riviera. Kigambibwa yateeka kojja eri gye twalabye baluka mu Bogota. Bano basembedde. Ninga nakyala liaison wa US Embassy ayitibwa Nicole Jennings abagambye nti balina okusiga nga bali invisible kubanga kati eno operation authorized ku ttaka lya Colombia. Singa wajjawo obuzibu taidi zona zibadde bagezako gatta ne Colombia zijja vaamu obuzibu kale balina kikola nabo egendereza ne bajja baabo balina gadgets ezikozesebwa zonna eza buli kala eza high tech. Nothing glowing. Switching to spectrum. Yayiwako spectra esobola okumanya wabeera obuzibu waayi tulina ketwekanyiza tusooke tugenda empola okakasa ati butereevu kyava asongerayo mukama we buli kimu bakikola kasirise bazze kusikana Revolutionary Armed Forces abayekera ba Colombia abayitibwa ba FARC FARC. Ensi badde bagishujja nnya kati okumala emyaka 50 era nga kigambibwa bajawuzaamu kati gavumenti efugako waafu nabo bafugako waafu bagenze okwekanya okola statistics nga kigambibwa seba abafaaka buli mwaka atlisi baba basi abantu 13 aba Colombia. Tebereza America tyovola bayateekawo milioni 7 eza dola oyo alisobola okugezaako okuleeta information ebakulembera mu paka eri omukulembeze wa FARC. Wano waliwo kakojja magnetic A212 naye nkadde najaji disaminge magnetic A212 ebalula nkola ya Russia. Mazoka jjako mazoka jjako kati ndowooza tugende. Bano balengera buli kimu kyonna bwe kitambula eno ku operation center ne batandika okuyingira munda batandisa okugezaako okuyingira ewakulu satellite zatandika okwekyanga sigina etandisa okuba nga evaako tugenda gezaako otteeka ku bad endo oba ku satellite endala
eri satellite sebo yekyanzi kati bakyasobola kufuna information wadde audio wadde video kuva ku basoja abali eno bano bebatuuka pembeni balina osooka okulozinga waneeno wano bebaviiriddeko kati balina okukwata ekkuba okuyingira munda laba nasooka aliteeka kyemba banange njagala mukimanyi katufuse emizimu mu jjangu eno ffe tuli kulembera kwegamba ekibira ffe tukikutte ffe tulina okululumiramu sebo beyita mizimu ne basooka bayingira munda baabo bali bataano butaano ne mukanange oyinza okozaawo kusindikidde bataliyani nambirira tema unasooka settinga yakakana yajayo ka map njagala overwatch akezeko okubeera ku 5 kwegamba alina okuketera ewala yaba yasindikiddwayo dda tuteme bintu byakozesa bubushayini kwe kutandika okulinyalinya bashebera paka eruda laba ono bwagikute ono yagenda okubeera ku overwatch yaba aketera wala yababulira embeera bwe beyimiridde mu kaalo nasooka ategeka omudumu nayiwako bano batuuse ku kisengenge najjo ayiweko spectrum is on and recording. spectrum njitaddeko era etandise okurekodinga bano batuuse ruda busoja bwaliyo We eyeball what they get in that cookie jar. Catch it on tape. Make it back in time for 2-for-1 beers on me. ono yabagamba nti singa tugezaako okukwata ebyetaagisa tubiteeka ku tepu ne tuddayo mbwangula abasinga ngenda bagulira ebyokunywa ono yambuuza akalo kayimiridde katya Nosy neighbors. najja amusomere Switching to EM. taddeko EM Cams. No infrared trip lines. tebalina infrared trip lines Going to thermal. ngenda teekako thamu They've got 25 sparks inside. munda mulimu abantu nga 25 All the guards have 2 ways. bagadi tebalina buredio bwa tuwe Copy that. kiwedde Doors open. Alpha then. oluggi ndugudde kono tuyingire Boys. banange tugende ekibalese gezaako kuba kabeesi kampu kano kubanga bakimanyi kafaka baagala kakuba bifaananyi nakubisindikira bakama baabwe kyebabagambye kyebalina okukola wabula embwasi bazirese just in case tinga embeera eyononeka ono abasomera buli kimu kyona bwe kiba kiyimiridde mulaba ali ku sayidi ki akutte sayidi ki nebisigadde byonna yali ku overwatch Stingray Echo, hold your position. Bogey and truck. weegendereze togenda nnyo waliwo akwate kuba ofuluma eggaali Stingray Echo, watch your 6. weekanye tebakuyiira amugambye watch your 6 waliwo asplashinga ono nakapima munywanyi waabwe ali wasi waneeno kabaka bwamalokojo wanatambula kerege kusa amaaso okwekanya obulungi waliwo ekyamwewunyisa Colombian Army fatigues. obusajja bwambadde fatigiza colombia kwegamba ebikosebwa bye bulina byonna bya colombia uniform ng'ogasyeko nebisi ono yagambirawo amagye ga colombia galabika gali compromised ne bayingira yasooka n'atuukira eno baze kwekanya obusajja bulina bikosebwa ki ngera otuuka eno waliyo byakulya Tango Niner. I'm looking at MREs. Great for waging war in your stomach. eno waliyo bintu bikwegamba bintu byakuteeka mu lubuto tiwali nnyo kyamaanyi onaasimbira paka erudda noono n'asalira waneeno Firm. Fox shoulder Tango 1. Something feels off about all this. waliwo ekitali kituufu ku nsonga eno etuleese You got 25 spark hits, fairly clustered. 25 bo bakyali mu kizimbe noono najja
kiriya ashoke yekanye kiri mu kizimbe. Yo no soy de esos. Waliwo kabaka ayogera generali agamba tulina okugezaako okukomekereza violence, tulina okukomekereza obuso obugenda maaso. FARC and the Colombian Army. Para nuestro pequeño kale kisinga okwewunyisa waliyo amagye ga Colombia ng'ogasseko n'agaba FARC, histórico. which means balinga abali ku pestrokes, balinga abagala otegeragana. 3 books, boys. $3,000 colombianos mueren cada año. Tango 6. Tango 6. So, diesel, maybe Eno waliyo tanka za dizero months. gala neziwererako nno ddala. Aquí el objeto de nosotros tiene que ser obvio que estamos todos aquí. El objeto de nosotros es lograr la paz. Unagamba tulina okugezaako okukomekereza ebyokulwana kubanga tuyinza okulwana mpaka olunaku lw'enkomekerero. Y la guerra. Kaakayina obuzibu nga bunajja waliwo abazze, waliwo abayingiddewo basojja abalala, oli ali ku overwatch abalengedde ne basooka basonga bano bakyayogera. Waliwo obusajja obuzze bwambadde grey ne black. Carrying heavy, get the hell. Wayi waliwo obusajja obuzze bwetikisa ebisi by'amaanyi, muveeyo ng'obudde bukyali. Bano bawaga bamaze otuuka ku nzikiriziganya. Obusajja bwayingirawo buyingizi nga busekula byasi. Daba ekiri wano tibategedde busekusyewa oba buvuddewa, buluyingidde buyingizi butandise kusekula byasi ne basooka bafumita bano bullet. Magye ga Colombia ngo gasseko n'agaabayekera maama nyabo. Ono kyava abaga musooke mulindeko. Laba kye bakoze amagye ga Colombia n'obuyekera nabwo bwonna babukubidde wamu. Waliwo eyagguka yajja asembera, ye mutaka ono yagamba mugere mugezeko okukwata Abamerika mubatte musekiwalinga perimeters. Kigendo baali bakimanyi nti n'Abamerika mu katundu wano we bali, wabula ani yaleese olugambo. Tufudde ekiri ebweru embwa simuludde ebyasi. Ono ali kuva wa kyabukola kuba kimu kimu. Balina kwessa bwangu wabula obusajja bujjudde era bwetolodde. Road's clear. Wait. Wewe Kevin, watch your back. ekyasi kifuse ekyasi guruneti ne basooka balya kavu eyo nebalula wawawa. Obusajja sebo bulina ebisi by'amaanyi. Kalina omusaatu ali kuva waki bamulumbi yafumita kano n'akasha kumba akalala kaze kuba muna wakichasi nako n'akalya bullet. Overwatch taking fire. Overwatch taking. Banaye Overwatch naye ali mu fire naye bamusekudde okugulu kasekula ebyasi waliwo yamufumita bullet musaatu bamusekudde ekyasi wabula eno kamera ekyali kodinga. Kakaino bano basiranye bali masekati awo lwasonga abadde kuva wacha ababulira mu kibu kyonna bwe kigenda takyababuulira kali buli omu yeefaako yekka na yekka. Ono bakubye mugu musatu n'agwerudda ludi alegera shwana n'asituka yamusabake wansi akasajja kabufubite byasi mu kifuba yayita buyisa agudde katonda watu kyava abanga awanika omukono wa musatu obulamu bugenda lengera yagezaako muyita naye nga wa kyava ajjula n'asooka abakuba tuki kalino basigadde basatu kuliko ayitibwa Kevin. Tutandike
munawe bamusikashikako obusajja buweze uno yasaba falling back. Tugende kaano besoze ekibira abakyasima tusebo besoze ekibira omusajja takyasewo no bannange munafu munabwe takyasobola kusa bulamu tebuli bulungi. Tugende yibone bakatofali bwe baani teri abamanyi Overwatch yogera ani yasembyogesako mulya kuno yabadde akuba byasi oyo nalabika teyasimatuse babuuza Overwatch apiri waabwe yabadde waggulu nga yekkaanya ono yagambira leka tasimatuse kati. Tugende ne bayingira munda mbeera efuuse ezike kakanyina entambula yaabwe yina esobola okuwajja no ku speed basembera kumba obusajja butayiza ne bufulumayo mukakana nekisoka kisumulula embuzi maama nyabu kana akasekude akaato bakateekako kujja gayo bakyaya tukiba kuva wano banaye tusoke tudde emabega mu jjango yabagambirawo badde emabega mu jjango olunasooka asumulula wawawa. Tugende nunu nasumulula tufudde basajja atu babajija munda ono bakubye oyashigala mabega ekyo si kintu tosobola kuddayo. Tusooke tugende busajja bufuse kyatugende bugenzi ne busonga bulire embwashi lala basajja batu basooka ne badda munda ono akyali mulamu tumuggyeko ebikosebwa bye tumutwale ng'omusibe abasigadde mugende mugobero oli adduse ati kale bano bo bagwambadde bwambazi basimatuse kati no bali babiri boka banawe babiri bafudde omu bamutute ng'omuwambi. Goddamn setup, man. Katonda watugudde mu setup. Skills. Obusajja bulina skills. Colombian Special Forces. Obosanga Colombian Special Forces. Waliwo abayitibwa bafuwa. Afuwa. Bro. Colombian Special Forces. Kyokka tekigambibwa nti Abamerika be babatendeka, Green Beret z'Abamerika zezabatendeka. Waliwo obujja. Ne basooka banoonya we bali akanvaali kwe kusooka ne basirikiri okumala ebbanga buno bujja busaatuka buyiga. Kasimba yako tokaleka genda mbukali Sande mashavu musatu teyashimatuka ye bamulirako wano ne basika mayite bagiteeke mabega tusooke tumuggyeko communication nti kale byempuliziganya balina okuliza n'okumanya komanda waabwe gyabusindika boogera okimanyi nti Kevin akyassa obusajja bw'omukutte kiki olowooza tulina ogenda okima boyi waffe owulidde eyo si standard operating procedure naye tugenda gendayo nalo amugambe tulina okima boyi waffe ono namugamba nti munaye eyo si standard operating procedure kwegamba si byemu ku bye bajjiddeko ekyo tebalina kikola nimwe tebasobola kuleka boyi waabwe mabega ye Kevin akwatiddwa akyali mulamu sooka wekanye kamera eno engeri gyebikuttemu otyo ono yagamba nti kisi kirungi ddala kiro kyetubadde twagala bano bateesa okujja nga bakimanyi nti Abamerika bagenda kubaawo kwegamba bazze beetegefu Abamerika bagudde bugwi mu setup Esos tíos son mejores de lo que pensé.
agamba nti basiwuzi babadde balungi ekyo kyomba wa credit wabula mugere musikane ba gringos abaje baddushe n'agamba bano abantu abali maserengeta ga America abazungu babayita ba gringos. Got 2 jeeps, 1 truck. Balina jeep BDM biri Front and the Hummer. sebe ekitumbavu kitudde mu maaso ga Hummer. I got an idea. Zefunye ekirowoozo. Okay. Musatu yuno batwala. Kali abayita ebbali. Ono kwe kumusindikira Sigino. Waliwo akabonero kalina ku mubiri. Sigino agirengedde n'asooka akkiriza. Asegedde abaana bakyaliwo. Balina okuyiya osobola omusima tuso mujja matwale g'abalabe. Tuli ku behind enemy lines. Junior nga bulijjo. Bajja bagezaako bagoberera emmotoka gye zidda. Naye nga bakimanyi obusajja buleka bwabasindise kabula ababakette. Kyava asooka gyeyo ka map. All right, this village here. Should make it there in a full day if we haul ass. We need to stay close to Kevin. Yep. Wano tujja tuukayo mu lunaku. Yeah, well, Tulina ogezaako kufuna entambula. Waliwo akalu ke balabye akali okumpi. Tugende. Ne bajja batandike. Kube kuliko obusajja obubajjira ku bwe bayita bwe buyita. Anything? Mwina kye mwafunye. Checks now. Can you ping this? Communication zikyali wansi. The ground comms. Something. Tosobola gezaako bako kyopinga tugeze nga ground communications tosobola pikinga kona paana. 8 hours. Kino kitute shawa munana communication teziriko. I want Yeah. going on down there. Njagala okumanya kye kigenda maaso mu ndeeyo. In Bogota. Okimanyi nti waliwo information efulumye What are you mu talking? Bogota. Ki? Waliwo incident gye boogerako. Sources are calling it an anomaly Kayina mu kasya kano. of U.S. military forces. Bano bagamba Story is still nti abatuuse kino bakiyita kuyingirira kw'amagye ga Amerika ku butaka ewaabwe. of high-level officials of both. Era nga kigambibwa ba high level officials aba Colombia basekuddwa ebyasi babadde mu peace negotiations ng'okasseko n'abayekera. Wabula Abamerika babakubye ebyasi. Katonda watu. Bano bajja. There's a phone line. Akasimu kakali. Runs right through the center of town. Hold on the fort. I got you. Reach out and touch someone. Kasimu bajja keetaaga. Gwe tofaayo obeera mukakamu. Ono alina siga wano nga yekkanya alabe ki ekigenda maaso. Yalina omuketera. LT, take cover. Wayi waliwo ekkazi lyakavwa. Mugambe ali ekava waliwo ekkazi. Unagenda okujja nga essimu yaabwe teriiwo. Essimu bagibbye. Go. Kati vaayo. Essimu bagiriddewo nga bagaza. Bajja bakonekitinge. Kangayina naye waliwo ekimotoka ekijja. Hey, Kiveri wayi. 12 o'clock. Yango waliwo ekimotoka ekijja sooka oveeyo. Beetaaga mpuliziganya. Balina okuba cooperation center yaabwe. Bawuli ekibatuuseeko ne kiki balina okukola. And apparently that was rush hour. Nga bupa ku kasitole ki. Operadora. Sí, hola. ¿En qué lo puedo ayudar? Sir, you got a call here. Waliwo essimu. What? Eze. Hello? Alo. Sierra. Yalina okugezaako okusooka okwa koodi ye kiri yalense koodi. Alpha Stingray. This is Deep Blue authenticating. Ze Deep Blue ngezaako okuauthenticatinga. P17. Maze okutegeera. Hey. Naye kwe kusindika information code. Say again, we were engaged. Nkiddamu obusajja bwatulumbye. Girls took out some kind of secret peace talk. Twagenze okusinja kwegamba obutuwe twashikanye babadde mu peace talks. To the ambassador. Yes, ma'am. Oli alina ogenda okulaba ambassador. Take me on speaker now. Zijja ku speaker gwe waggulu. Stingray. Aha. Count. Kati bigenze bitya? Still one capture. Babiri bakubiddwa omu awambiddwa. Colombians. Tusigadde babiri. Stingray, confirm your last. -2, 1 POW. Firm.
yamugamba nti okonfamizi babiri batidwa omu atwaliranga POW nti butereevu On a captured asset. babagamba kwatiko bagende ku landing zone Reassess and mission plan a rescue. ono abadde asaba behind. agenda atase munne Show your asses on ono yamugamba nti kiveeko kwate ekkubo gye the right way. tusobole okugezaako planning engeri ya lwesi gye tunagikolamu Lost 2 men. tufiiriddwa abasajja babiri You hearing me, Lieutenant? ompulira lutenanti sijja kukkiriza mwenna musaanewo Yes, sir. anti yessebo Proceed to emergency evac coordinates. tugenda gezaako basindikira emergency coordinates evacuation emergency coordinates Son of a bitch. gwana gwa malaaya mugambye sijja kufiirwa bonna kati kiki etugenda okukola LT Knew you were gonna say that. anti tuve tugoberere mateeka kono nategedde ojja kyogera babagambye babivueko bakwate bukwasi kubo baddeeka kubanga teyandyagadde ate kuddamu kufiirwa babiri abasigaddewo babiri battiddwa omu awambiddwa bamufudde prison of war kati balina okugenda ku emergency landing zone gye bagenda okubajja twadde eruda gano ge matwale g'obusajja bwe busisinziira naye nga ekyewunyisa tebwambadde yunifoomu ya Colombia sigamba nti oba bwambadde yunifoomu y'abayekera tebunaba kutegerekekwa tuli mu veravesio musaatu bamwetika oli yagambe ezo zirabika special forces z'aba Colombia aba basekula bakuba ku mutwe mumusibenga emikono giri mabega mumutwale mulumu waggulu musaatu ne beetika lengera sewo bamanyi n'okugundamu kalina bamuleete nebbali waliyo engeri ya kamera Making you a star. anti tugenda kufuula shita ne bakuba Smile for the camera. sooka omwenyemu maaso ga kamera You and your friends made quite a mess. gwe n'emikwano gyo mwafunye mwakyakalanyiza So who sent you here? ani yabasindise I'm looking for Colombian chicks. nze mbadde noonya ku bukazi bu Colombia ye bwe yabaddamu bw'abadde anoonya ku bukazi bu Colombia kaye otwadde eruda bano bagenda ku landing zone basobole okubeetika babatwale afanda abagambye tulina okupulaninga rescue plan nga nsufu mumukwate kubo muveeyo wabula obusajja bubajjirako komanda tumaze okugeza kufuna ekifaananyi kiikino Bring up the evac, LZ. njagala ogezeko okuntwala ku evac LZ evacuation site landing zone No thermal. soko yiweko thamo Move your asses. mutambule Where's Swordfish? ye swordfish baliwa Time to contact? bajja bakontakitinga ennyonyi egenda okubajjawo babayita ba swordfish bano basala batuuse dda mu nfo ono helikopita agirengedde kyava asooka agezeko okulaga location we bali batekebwe baveeyo naye nga bwe batugambye mu ntandikwa eno planning badde kwegamba babadde balumbye naye nga tebakkiriziddwa ku ttaka ly'aba Colombia gavumenti ya Colombia nga tebakkiriza mujje Problem. waliwo obuzibu kono si kati Daisy Ford, say again your last, over. You were ordered out of Colombian airspace. kalina mu kaseera kano Pickup. kyoba bagigambe ekwate kuba eve mu airspace ya Colombia Plan. tebaako kyerondawo kakibe ki eve buvi mu airspace ya Colombia Do not plan. mukwate kuba omuveewo ng'obudde bukyali kale baba ntubadde tubalabye What the hell's going on? Why aren't they landing? They've just been ordered not to. From who? The Colombian army. Commander, ono yamugamba nti babaganye okulandinga magye ga Colombia gabaganye
babaganya ogezaako okulandingira ku airspace yaabwe n'okubaako kye beetika okuvaawo. Waayi baliwo abasajja abaze kalina amagye ga Colombia g'abalumba laba tabu. Jukira information yafulumye ku TV nga bagamba nti Abamerika be balumbye pistox ezabadde mu masekati g'amagye ga Colombia wegasseko n'abafaaka. Kati Colombia yeetaaga abasajja bano Abamerika. Basajja batu balina okugezaako okudda munda beerwanako basekula buleti nga badduka wabula obusajja bungi kyokka bakasimatuka babiri bokka ne basikanayo ka jipu ne basooka bakaleeta kaza ono yamutegeka muba ekikopo wayedda ku lefuti yakyusa nekikuba ebbali omuti bino ebyo operation centers babipiikinga bwe batyo basimatuka ne badduka. Ng'olina okwogera mwangu ddala ekigenda mu maaso. Okimanyi kati babatwanga ba war criminals kuva ddi? Byavudde mu Washington, order evudde mu Washington. We can't afford to start swapping bullets with an ally of the US. Ono yagamba tetuyinza tandika kuwa byasi na RA ya US oba mukwano gwa US. W'omukago wa US. US-controlled puppet government of Colombia. This is insane. Bino bya kiralo. Just from our own vid pack. Bino byavudde ku vid pack zaffe zennyini. Issued a statement condemning the actions of the US balise bwe bagezaako okweditinga nga balaga nti Amerika ye yalumye n'asekula. Armed forces of the region. They've also released this video of a captured American serviceman. Era nga bagamba nti batadde ne ka video k'omusajja Omumerika. 3 years of internal strife is now all but history. Ekintu ekibadde ky'emyaka 5 kibadde bagezaako teesa kiggwewo wabula kati kigenze mu byafaayo. I've lost control. No. Abasajja baluzize control kona abasajja bange mbamanyi. This is not right. Waliwo n'abagguka bali mu masuuti babadikiriyaninze nga bo criminal. Carl Dobbs, CIA. Unaitibwa Dob Ordered to wa CIA. down immediately. Bangambye ngezeko twala akafu kano mwangu ddala. No longer a military operation. Eno tekyali military operation. This is a high priority situation. Eno efuuse high priority situation eri Washington. Are there any questions? Waliwo ekibuuzo kyonna ayagala okubuuza. Bali babadikiriyalinze nga bawo criminals. Order evudde mu Washington bagamba kati bakyayagala kukolagana nabo. Bagenda kubeegaana. Kubanga tebandyagadde kutandika kusumulula byasi masekati ga mukwano gwabwe. Alayi oba omukago kati balina kufiirwa bano bakomano ndaba babiri bokka be basigalidde. Ono yaleeta ebyokulya eri omusibe gwe bakutte kyaba asooka abisumulula n'abyanjuluza bulungi nnyo. Manyi abannavesiru temumanyi wawe mulina kupoyera. Colombian Army? Oli wa fakanti nedda oli wa Colombia nedda. Colombian Army was also at that meet. You murdered your own countrymen. Bali abasajja bosekudde aba Colombia abadde mu meeting babadde basajja bammwe n'obasekula n'obatta. Yamugamba nti abo tebaba basajja ba nsi yange. Omusajja alina akolagana n'abasajja bano abafaaka aba alina okuttibwa. Basimutwala nga musajja wa ku nsi yange aba alidde mu nsi yange lukokolagana n'abasajja ng'abo n'afuluma ebweru. Bano basajja batu batuuka ebbali mu kaalo ebintu byonoonese kale no Amerika egenda kubeegaana kwega bajja kitwala nti bapangisiddwa basikifaka ne basooka bafuna ku buvaazi obulala kwe kuyitawo. I think it's empty. Let's secure the site. Yasooka neekanya akafo konna n'akatambulizaamu amaaso bwatu n'ayitawo paka munda. Bafunye zino ez'abasiviliani. This is awesome. It's like junior high. Mwana bino byenyambadde ninga ali mu junior high. Tosiriwala. Olwo kyava ayiwako TV. Equipo de militares norteamericanos han ingresado al país. Kuliko ayogera. It's the Colombian president. Ono president wa Colombia. Eki alabika munyiivu Pláticas de paz ayogera. de nuestra Colombia y la FARC.
He's calling us assassins. Atuyise basasini ffe ssebo. Military hit squad sent to derail the peace talks with... Agamba nti ffe tuli ba military hit squad abasindikiddwa gezaako okutta peace talks ezabaddewo. That's not even off our vid packs. Ezo tezavudde ku vid packs zaffe. Stop. They wanted us to take the blame for it. Lo cual quiere decir que nuestra Colombia... Nakoroga. Now he's saying we did it because the U.S. Kali agamba nti twakikoze ffe ba hitman. It's a problem. Mutugezeeko okuleetera US ebeere nga eri dependable eri Colombia. Kwegamba Colombia banga lyonna nga yeesigama ku US. Ogezaako okutaasibwa okuva eri abafaaka. The Colombian army hit its own peace talks. Abasajja ba Colombia bennyini bwe beekubidde eddembe lyabwe sifa abasekudde. Kali abantu ne batandika okwekyakalanya ku kubo. Bagamba nti Amerika bagikoye eva ewaabwe. I agree. Butuufu tugenda tutaasa ekyapiri waffe kona ekyo kyenzikiriziganyako. Check the radio. Sooka okebera radio naye bweyimiridde. Kati olugambo lufulumye nti bano ba hitman basindikiddwa Amerika esobole okusanyawo peace talks ezabaddewo nga kyeyagala Colombia ebe nga yeesigama ku Amerika bbanga lyonna kubanga Amerika yaleeteka mu Colombia sente nnyingi kati nga zino peace talks singa zibawo masekati ga Colombia ng'ogasseko ne faaka kibakitegeeza tegenda kuddamu ttekamu ssente tibajja kuba bacapiiri be ono eyasimatuse jeno. He's the one I saw doing most of the talking before the bullets started flying. Ono ye musajja yabaddewo. Who is he? Ani oyo? It's a witness. Ono afuuse mujulizi. Ono bwe tumukwata ne tugezaako muwayo ajja kuba obukakafu. Abantu beekyanga bakoya Amerika ewaabwe evweyo. Erabika bulijjo kino kyepulaninga. I'm sorry about your man. N'osonyiwa ku basajja bo. I need the CIA intel on Rivera and this particular character. I want to know who sent my men into him. Njagala kumanya ani yaseetiza abasajja bange mu muliro. Do that. Sisobola kikola. You and I both know that if the Colombians get a hold of my men, there'll be no handling it through diplomatic channels. Yamugamba nti njagala okimanye nze naawe. Resist it. Nti senga Colombia amagye gano gakwata abasajja bange tebajja bateeka mu diplomatic channels. Bajja kuba kimenya n'okubajjawo. Kiri njagala onyambe mu ngeri y'omunda yambataase. Kale. Kano kanikolo Jennings kalahizoni okuva ku US Embassy eri mu Colombia. Kamugamba tofaayo. Najja kuba essimu. I had to call your wife to get your number. You okay? Oli okay gwe? What's your status? Muli mutya? Get everybody in Colombia on our ass. Okimanyi nti buli muntu ali mu Colombia ali katofaali kaffe kati. The company's calling the shots. Okimanyi kati abakampani bakolinga shots. Aba CIA ebintu babiyimiriddemu. He survived. He can confirm we're not the shooters. Yeah, well. Batututenga ba shooters mbufe twakubye byasi. The FARC has gone apeshit. Bafakasi kati bafuuse kirala. Bookya buli kaluke baba basiikanye. Bassa abantu bangi. Washington wants to talk this out. Washington eyagala zino ensonga ezivuemu. Mwe baagala babatirireyo. What do you need? Kiki weetaaga nkuyambe? Radio frequency in Via Vicencio. Nja kwetaaga radio frequency osobole okutulakinga mu Via Vicencio. Capitán. Ensayo. Mira. Omusajja buzze. Ono ye kabaka gwe battira famire ye mu Bogota. Ku mulundi guli yalina akaana akatomposi ku kasseko n'omukazi. Bino bimujjuza bujjuza buli wabeera awo. Awulira ennyika eya buli kkala. Akasimu kaavuga. Kwe kujja agikwate. Adelante, me copio. Mayor. Meja. Tukebedde akafo konna jipu tugisikanye enkalu. Gringos no están por ningún lado. Tewaliwo sayini y'aba gringos. Unakyagezaako kweyiya. Kali akwate bali n'asooka afuna engeri y'ekipapula. N'akigayagayamu. Kwe kukifujja mu mukono gwe wano. N'addamu n'afuna ekirala. Ono waamusibidde waliwo engeri ya soketi. N'asooka abishootingisa. Yagala kwesumulula. Bino abikutudde. Yesumuludde emikono. Yajja erudda. Wano waliwo engeri y'eddinisha. Musatu n'asooka awalampa. Cluster of radio signals. 118 degrees,
4 minutes, 6 seconds east. Ono yatandika okugezaako okunnyonnyola 26, 40. akalo we kali na buli kimu kyonna bwe kayimiridde. Traded my last favor for that. Get him out alive. Mujeyo omusajja waffe banayi tutandike. We've poured concrete. I can't get any heat signatures. Tisobola kufuna heat signature lwa nsonga bino ebizimbe byasimbibwa ku concrete w'amaanyi. Principal's location unknown. Banoonya chapiri waabwe waali. Ono aba agenda kwe kulengera Trident kaakali. Waliwo akabonero ke balina akaba Trident. Kali mu kabinja akabwe n'akalengera n'amanya nti chapiri waabwe ali awo. Yakakubya bali kukomera. Katulina okuyiiya. Bagenda going blind kuyingirayo munda nga tewali kyebekkaanya. Kubanga balino kya tesobola kuyita mbishenge tebasobola kwekkaanya bantu bameka bali munda mu kizimbe. Amigo! Enferma! Ono yayita kasoja. Dayo. Sekula kano. Tosyeguka. Ebintu byange biriwo ebikosebwa. Simanyi. Yagala bikosebwa bye. Yasooka n'akwata kojja n'agiteeka mu kimotoka n'endala okwo n'asindika. Twasiranye dda kiki bwetukaano nebaluka kiki ekibaluse bagiringoozi bazze balabe buli omu yeetegeke kumbe bayingiddewo. Omwana naye yamaze dde okufuna ennene ayagala kutandika akyanoonya bikosebwa bye gye biri. Yuno kabaka ayingiddewo paka mu lieutenant n'asala beetaaga waabwe tebaleka musajja mabega buno ne busooka buzibakira kano bakubye ne Kevin Yuno avaayo ne kana asekudde. Nagambe tuli kayitibwa behind enemy lines. Kano ke kandibadde nga akapya tujja kuddamu aka Owen Wilson wiiki ejja. Kirira wansi. God damn, I have to see. For the record, I'm only here because you're card $10. Butuufu ndi musanyufu okulaba nga muze koona ekitulese tukubanjayo ettaano zaffe mukazaala mukye kibalese omutaasa basasula ettaano lyabwe. Buweze Kevin si wa muzannyo maama nyabu vaayo gwe kaayino kabaka n'alyoka aleeta geteweka alese bwenzi otyo koja zizo vaayo bayita wano zigenda okubalulaga bafulumye bweru katona watu akasajja kande kagala bamaliriza wayitandika tugende ono yagiyita agulu n'atula mu maaso bubuno buje bagenda meja tayagala basule ene motoka ina seat belt babali mujje tubagobe meja bino byamunyiiza baglingozi bagenzi munawe basobodde ogezaako mujja muteetereza abalabe oba munyiririza abalabe emabega otyo muli bulungi bannange. Amy McDonald. What the hell are you guys still doing here? Kiki mukola wano? We need fresh wheels. Tujja kwetaaga emmotoka endala gwolagawa. See a sick friend. Nyina gwe ngenda osooka okukyalirako mukwano gwange omulwadde. Kajukira yagambye waliwo kabaka gwe yalengedde oli jeno eyabadde ali mu pistoksi ye mujulizi asobola okugezaako okuwa obukakavu obukakasa nti bano si bwe babadde abatemu kuba kati
vunanyizibwa obutadde ku Amerika bokka. N'asooka afuna egganiro oyinza okulowooza musawo. Mujjukireko mu One Tree Hill season ey'okuna. Munewe season ey'okutaano. Yuna asembera. Waliwo wano kabitama akakuuma. Yakakuba ekigaali. N'akateekako paka munda. Carlos, gwe sirika. Tugenda kwogera munze naawe. Kale notonzita. Nkosa. What do you want? Oyagala ki? I saw what happened. Walabye ekyatuukawo. Weren't the shooters. Sifa abakuba ebyasi. Okitegeera? I understand. Anti kitegeera kyogezaako gamba. Sorry about what happened to your people. Onoosonyiwa ku kyatuuka ku bantu bo. Your government's blaming us. Lwaki gavumenti yetu nenya? Yeah. Well, I cannot contradict them. Sisobola gezaako ba contradicting oba sisobola bayingirira. We're in Latin America. And there are people in my government who want to see the US out. Era ng'agamba nti abantu bangi mu gavumenti ye abandiyagadde okulaba nti US gavumenti ya America evaayo. The uniforms had no markings. I didn't recognize. Uniform z'abasajja abayingirawo tezirina markings. Sisobola kutegeera be badde baani. To tell the media that. Lwaki togamba bannamawulire ekyo? They say you were the only survivor. Bagamba nti gwe wekayasima tusemba bantu bonna ababadde mu pistox. Nah. The government will discredit me and call me. Gavumenti ejja gezaako okuziggyako obuyinja bwange entwale ng'omuli w'enkwe. Tisobola kuvaayo. It's too late. Kiri kikeerezi. Wait. Lindako. Wait. Lindako. Unless you had proof. Okujjako ng'olina obukakafu. I'm going to give you a number. Ngenda kuwa essimu yange. You find anything. Gw'oba olina ky'ozudde. You call me. Bila bukubiza essimu. You think you can stop this? Yengeri yokka gye tusobola okuyimirizaamu kino. Meja yuno. Motoka ekyabuguma. Vámonos! Tutambule Vaminos. Bajja babayige walala. Kano kanonya motoka ndala. Kafunira wenu. Oliba mugambe nti kastonde tu obukakafu. Kijja kubeera kyangu. Oh God, this car smells like boiled ass. Nimwane ne motoka gyolese eringa akatoffaali akabugumyeko. And it didn't have goat's chip. Emotoka ezisingawo zonna zibaddemu enkoko. Busa bwaki kati nze nandikoze eki. A little problem there, LT? Okinamu obuzibu gwe LT. Bamuyitira LT lieutenant. Tell him what you told me. Mulya ki ky'omugambye? In charge, his name's Alvaro. Guy yali in charge ayitibwa Alvaro. Said his family was killed by the rebels. Agamba nti family yattibwa abayeekera. Let's make peace with FARs. Kwegamba buli muntu yenna agezaako okukola peace oba eddembe n'abayeekera tasobola kigumiikiriza. Of our gear, along with a few of his teeth. We grabbed the sap phone as soon as I blew out of that joint. And that'd be a great idea, except for the fact that the bastards fragged our phone. Tebamanyi kati kyakkola. Lindako. The vid packs. Vid packs zaffe. Yeah. Yeah, the vid packs. Vid packs zisobola okugezaako okulaga obukakafu. Nagambye vid packs ze video packs ze baba batambula nazo. Let's get our gear. Ze babadde bataddeko kubanga babadde babasindise ghost watch. This is a major shitstorm. Okimanyi nti buno busa bw'amaanyi. Our military and diplomatic personnel out of the country. Bagambye nti amagye ga Amerika. The priority is my men. Pasonero yonna ekwatagana n'obuyeekero oba obugye bwa US erina okwatikibwa okuva mu Colombia. Rivera. Ontayagala kuleka abasajja be bamega. Omusajja akulembedde abasajja bano ayitibwa Rivera. CIA erabika mumanyi. Mwesebo. You and your Langley gang got played by your source. Mukimanyi nti gwe ne Langley baba playing associate gye mujja obukakafu. We're putting together a scenario linking you and Tugenda gezaako gattagatta scenario ekakasa nti abasajja bo be baleese obuzibu naye badde tebakikolera Amerika. any political agenda Kati aba CIA on their own, bought and paid for with Colombian drug money. You're not going to burn them. baagala kupangapanga bagamba Those men have families. kwegamba information gye baagala okulirizinga eri gavumenti ya Colombia nti abasajja abakoze kino bapangisiddwa bupangisibwa batemu butemu wabula si bakozi ba Amerika. Uno yamugamba saagala okola ekintu ekyo kubanga oba ogendako no ne repetition y'abasajja bange Soldier, unless gwe soja standing down. in Leavenworth.
gundi It's Commander. bampita komanda And I'd advise you to back off. ate nkuwa amagezi back off bivweko amugambe tujja konona repetition y'abasajja bange mbusebo bono bapangisibwa bupangisibwa era gavumenti ya America ebadde tebimanyiko kwegamba information gye baagala okuwa Colombia, gavumenti ya Colombia nti bano bapangisiddwa basajja ba drug lords. So Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. You were gonna break into there? Sengenge sebo ngamuka. I thought barn. Kuliko umeme. Voice emitwale ebiri mu kasanvu mu lukaaga. Easy, secure. Tukoze tutya? Things look old, but they've had some high security retrofitting. Think you can get us in the doors? No problem. Oza tusobola kwate ko bukiyingira mu ndakono tewali buzibu. Tujja sobola kukiyiya. Wait a minute. Lindako. The well. Wano waliwo engeri y'oluzzi. Deki? Water tower, that well. Gotta be connected, right? Olwo oluzzi lusobola okugezako tutukonekitinga munda. Pipe. Yeah, hell of a thing. Uraga wagwa afande. Yena muluzi. Nuno musajja yabaki. Kati ne bayitawo. Beetaaga video packs zaabwe zijja kubako bukakafu bukakasa ati sibe bakuba ebyasi. Not fair. Hypothermia will get him before his hair runs out. That is if he doesn't get strangled first by the root of a tree. All right, you know what? You guys suck as cheerleaders. You're right. Blast our way in, fight a battalion. It could work. An easy day? Was yesterday. Yeah. Nibajja bamusindike munda. Kyava kirira. Push the car, don't start it. I'll go this way. Nono ko oxygen kabe kakaweddemu. Kichupa yaleka mabega. Nasala wayingire munda. Got anything? Waliwo kye wafunye? Unakyakona oxygen amugwako kintu kinywevu takyasobola kudda mabega. We need to start thinking plan B. Tulina okugezaako kulowooza mu nsonga eno. Still kicking, I know it. Nze ekimanyi akyakoona tube bagumu bakana akakutudde. Wabula afwa. Oh. Vayo vayo. You know. Son of a bitch. Guguno gwana gwa malaya kuvuddeyo. Akikoze n'avaayo. Kakati. Kuchinjaga muntu. Baino sala amasanyaza agali ku sengenge. Bera mwetegefu. Yasoka nayiwa mwetaka. Oba generator. Yapepira mugu mwebiri nesirika. Ala munetekebwa aka amasanyazi gavuddeko. Ye.
ono agenda okukwatako nga tekuli bumeme. Kafaani kekyanzi iki kyati ono yaja yekkanya alebe kyekigisirisiza. Diesel addukala, firuta yonna efuuse obuzibu. Gwe ssebo Diesel addukala we bamufumitira eyo. Kafaani ono asituka naye ne bajjawo bamukutudde. Sowola ono najja aggulire munne kakayino batuuse munda beetaaga bikosebwa byabwe. You don't think they'll mind if we crash the party, do you? Nadamu n'agikuma buto. Waayo ebikomyewo biteredde. See it's here. Got some security guard? Good to see you. Kiyinza okulaba maani naye tewali buzibu. Tugende ku kituleese. They didn't bother to change the factory passcode. Baguddewo. Kano kateeka kaalamu. Trigger the alarm. Ekisajja kitaddeko alamu. Kill that alarm. Mukwate ebyaffe tugende. All right, 5 minutes to catch. Got him. Good, check him. Nothing here. Tewali kiriwo. Buli kimu kyonna bwakisanguddeko. Information yonna bagisanguddeko kono tekuli information. Kaakati nno jukira kali kabadde kataddeko alamu. Waayi tusiranye obusajja bubuno buli ku gate. Mwangu tugende. Video zonna ziri empty. Data yabadde wiped out. Bamusanguddeko yenna. Kalino kameja kaze. Mugule gate mwe. Gino kuza amaaso gamba gwaggula ku gate. Bane mulye cover. Están en la torre. Kuba sniper oyo kano ne katambuza. Ono gwe kaliko kataala yakuba muliisho. Kekasira ka rock and roll banange. Ekyasi kifuse ekyasi eweru. Wa koja yiyo. Ne bano bafuluma batandikirawo. Kumbe muyingireyo obusajja buwezi. Kyapiri gyatugenda embwa ziwezi. Boyi tusiranye. Baba funziza tebakyalina we bayinza kuyita. Mbwa zitufunziza kati. Tugenda kuyiya kaki. Kabaka kyava abalagenda okwekanya wano waliwo obusa. Buba bukyayokya. Tusigaza simoko yenkana kikono butono nnyo ddala. Sokoleke. Yasoka naye olwo obusanga bwateeka muno.
ono n'asooka akwata omugugu gwa kojja, ono ataddemu obuso obuwera mu ddakiika tono nnyo ddala. Kati buno engeri gye kalina bakinuno kirasi yekkanya ne hiiti, kati obushavu butadde mu mmotoka, oli bw'ateekako balina kirasi yabalengera ng'abantu abali mu mmotoka, kubanga obushavu buguma. N'alyoka agisimbula n'asindika. Bwina balina kirasi kwegamba kebera hiti siginicha. Kati obusaya ateeka muli, ono n'akwata ekizuka, emmotoka egenda. Bone basooka beetooloola, ye bw'ateekako kino alengera ng'omuntu avuga maaso, kumbe busa bubuguma. Kamotoka n'alyoka akabalola konna akamaliriza. Bo balowooza babasekudde. Mwana obusaba bwokyezza bubinya ate. Bo ne bayita wano. ¡Venemos! ¡Venemos! ¡Buen tiro, mayor! ¡Con cuidado! ¡José! ¡Vamos a ver! Bano bayingidde ekibira nateera. Commander, we took our shot. We tried recovering the vid packs. We came up empty. Tugezezaako okufuna vid packs waba tetulina kye tufunyeeko. Take them home. Tetusobola kuddaka. Range and get ours before they get us, huh? How about that? Lwaki tetukwate kuba obusaya tubuluma nga tebunnatufuna? You know it. Ekyo mukimanyi temujja kusimatuka. A situation like that. FARC has started their attacks. They bombed a school bus, killed 12 kids. Unagamba nti abafakisi kati bagezezaako okwongeramu atakisi zaabwe, baboominze school bus ne batta abaana 12. 3 months. Kigambibwa nti myezi 3 kumpi kitundu ky'akakadde ky'abantu ekijja okuba kifudde. Go back over the mission in your head. Njagala muddemu mwekkaanye mission ene mu mutwe gyammwe nga bwe yabadde. Every brain snap, every bullet hit. Mwekkaanye buli kimu kyonna mugezeeko okufuna information. You're Sean. And I sure as hell didn't train you to give up. Era nga akakasa saakutendeka kupowa gwe Sean. Bogus intel on the Venezuelan alliance came from Carlos Rivera. Era nga agamba nti information eyabakwasiza yavudde kabaka ayitibwa Carlos Rivera. Carlos Rivera era ye yakulembera ne kojja ezakubibwa mu Bogota. Alina handolawo ayitibwa Petekwera. Mbu Carlos Rivera ye yabalopye nti bakutte kuba okuyingirayo. Mpe essimu yo. Sobola ogikuba oba ogyagala. But you need a proctologist. Ojja kwetaaga cryptologist. Cryptologist ogezaako kwekanya information mbwe eri ku ssimu yange. Sorry to relieve me. Actually, Commander, I do. Baamujja mu buyinza. Naye nga bali abagambe nti waliwo ayitibwa Carlos Rivera yasobodde obaloopa. Information yagijemba CIA. Kyokka Carlos Rivera ye musajja y'omu yatega kojja ez'abatuka mu Bogota. Alina handolawo ayitibwa Petekwera. Thanks. All right, shut it down. Eno baabagobayo. Military personnel bonna babagambe bakwateko bave mu Colombia. All right, mission walkthrough. Mission tuddemu tugiyisemu amaaso nateera. Greg had the overwatch. Greg radioed in our position. Greg yabadde ku overwatch. Right. Greg saw the black hats coming. Yalabye obusajja nga busembera. Sure. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? Okimanyi Spectra yasigaddeyo. Spectra teyabadde mu bitu byaffe. Still be out there. Yeah. Ate erabika ekyali okono butereevu. The bad guys. Yeah? Gear up. Tukwateko bwe tugende. Tugende tusikane overwatch we yabadde kubanga wayinza okubeera Spectra. Yajja akuba essimu. Kale essimu yagikubira Jeno. Jeno wa Colombia. Jeno. Are you absolutely sure? Ufunye obukakafu kono okakasa. Needs to know that we didn't do it. Waliwo obukakafu bwefunye obukakasa nti Abamerika sife baasikudde. Port of Limon, 1700 hours. Okay. Nambuli awo bayinza okusikana n'essaawa n'azimuwa. Pray that what you say is correct. Kansabe mu kyogezaako gamba kituufu. Tomorrow will be the bloodiest day in the history of my country. Kubanga enkya lugenda kubeera lunaku lw'amanyi byafaayo by'ensi yange. Singa kino kyogerako kiba kituufu. Simu n'agijjako. Kyabasooka asaba ku makerenda.
baja bafune kamera eyitibwa spectacular yali ekwatiddwa kurege yali overwatch ye kamera yikyabika teyatwalibwa kubanga mu video packs zebashikanye tebaddeemu kati bakitegeeza nti yasigala erikodinga basembera ono yagigwako yino ngeragira ddala obusajja nga buyingiramu ng'ate bo beetaasa mbutuufu kirikirya kino kijja kuba kitumala 1 hour. je najja ddikono mu ssaawa emu banaye mukyali ku ebyo obusajja butulumbye buubu butegedde butya tituli eno kyetulina okukola kwata kuba okuyita mu nsozi zezoka banaye tugende ng'obudde bukyali information togisula nti ye kyekiti kyokka ekitutaasa I didn't know you were going to say that. So we are, brother. Greg and Steve. kino tukikola kula Greg ne Steve tiye kati bagenda kwesha mundu wabula bagenda kubujjawo ngeri ya kikomando kubutuga kubunyola nsingo kikyo kati bagenda okukola boyo fa mu kimugunyu kasaba kwate ensingo wewe kasaba kwate ensingo teba kunyega kano kaganyi All you Americans think you are Rambo. mwena ba America muloza muri barembo kuba bullet. I prefer John McClane. At least on Peter John McClane ye yali sojo musufu. Ebyo birembo byo Garcia. Dario. Muovese en ese río. Me copian. Bantu bagwao. Dario, Rafael me copian. Unabaita ko nayinga wa. Yawulira ishwagiro. Juya ne mutendeze. Nasoka kakana. Komanyira. Buro. Yajaye mujoro. Lekerawo. Alvareo bamuguddeko. Kakati gwe shebo. Ne bajja batike mujoro. Kocha kicha kamuli ateke akasaze buro twaleni nekakwata mukono kakutuga yakuba bolozi vayo obwangu buli wano vayo kamukuba ebikopo kamufumita mu mukono ekyakyayitamu mu mukono kyavaako kyate nakuba mu kifuba wabula kamuyisiza mujolo mu mukono kakati gwe shebo nkujjeko ensingo Go on. Kikole. Give people the truth. What about your wife? Your son? Yemungama naye ate mutabaniwo. Would have wanted. Ate mukachogoza kino kyebandi kwagaliza. That is all I have left. Okufa kyensigaza mu bulamu. Sikyalina family sikyalina ki.
kikola oba kikola nze sejjusa ku byenkoze bantu mwe mwetaaga okuvaawo jeno naatuuse. General Velez. Carter. We've secured your man. Where's your proof? obukakafu buliwa bw'ofunye? This man's a traitor. ono omusajja muli wankwe. Give him the vid pack. wama muwe vid pack. We have footage of him killing your soldiers on. tulina footage ekakasa nti ono omusajja yatta basojja abo sifwe. Mi general. Unatandika okologa. Kakaina ate kirabika jeno akolagana n'akasajja kano. You working with him? Okola naye. He works for me. I'm his commanding. Akolera nze commanding officer we. When I was jeno yapangisa abasajja bano. Bwe nali omuto myaka 12. Nalaba abayekera nga basala family yange obulago bazadde bange maaso gange. To hunt them down. Nisalawo mbayige mpaka. What about your talk of peace? Ate ebyeddembe bye mwaliko. You killed. They're your allies. Abasajja be watta. Sacrifice for Colombia. Nze bino byonna bye nakola baali basaddaaka bulamu bwabwe eri Colombia. On the peace talks. My men. You set us up. Watusettinga up musajja gwe. Mutte. Videotape the bodies. Wama Carlos kwata maiti zino ekigadde n'ebisigadde tuve wano. Rivera. Lindako. Carlos Ravera ye. Bogota. Oyo Carlos Ravera yateeka kojja mu Bogota. It was you. Ekitege kya kuwa musindikeera. Kill him out. Ekyo kya bulimba. Wama mutte. Rivera has a handler. Aina handolaawe. There's a foot to kill. Ayitibwa Potakwira. Carlos yateeka kojja siba yekera. Which means ono omusajja yamusindika. Apotakira. You. Igwe. Kati jeno ya Apotakira linnya lye bakozesa gyali. My son. No sindika Carlos n'ateeka kojja. They died. Ku US Butu Company n'atta mutabani wange ne mukazi wange. Fights brought us together. Munayi twasaddaka obulamu tugezeeko ku kutaasa Colombia. No. Kyatugatta. America killed them. America be baabata. Killed them. But now Kati. we'll win. Tugenda kuwangula. The guerrillas. And we will kick the Americans out. Bano bagenda kuvaawo. To us again. Abayekera tubatte ensi ekigale yaffe. Us into a new era. 2 lives. Ono yawulira obusungu. Kubanga mazima kino kyonna abadde akikola ng'amanyi. Akikola ku lw'abakati be kumbe. Jeno ye yabatta mwennyini. Kino bafumise. Kikuba bullet kikano. Yawulira obusungu. Mazima bulijjo buli kimu kyonna kyabadde akola abadde akikolera mu nsobi. Akasajja buli kimu kyonna kabadde kakisetinga ka jeno. Colombia. Nga kyekava kakisetinga lwa nsonga emu. Bukeetaaga Amerika eve wano ng'ogasseko n'abayekera babeetire baveewo. Betrayed our country. Ono omusajja aliddemu ensi yaffe olukwe. Betrayed us all. Ffena ffena yatulyamu olukwe. This is so wrong. Buli kimu kyonna kye mbadde nkola mbadde nkikola mu bukyamu. Kono kati ke kaseera obitereeze. Information yiino okwekakasa tuffe tetulina buzibu. Kyava gimusimba. Kaakayino twavaayo ne bakwolekeza ku ttaka lya Amerika. Basobola okukwata ekkubo okudda. Wabula bambi waliwo abatasimatuka baali babiri. Balina ogezako basiika. Balina obbaaniriza mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu, ekitiibwa ekyekinamagye. Kubanga baafiira in the line of duty. Bagirako ne bendewera ya Amerika. Mayiti zaabwe. There is a special breed of warrior. Unagamba nti waliwo oluzaalo olwajja olw'enjawulo lw'abalwanyi. A common man with uncommon desire. Kwegamba omusajja owa bulijjo atalina kwekomba kwa bulijjo ate. He stands alongside America's finest. Nga ye alina gezaako kuyimira ku mabbali g'abasajja basojja Abamerika abakyasinze. The American people. Ng'ekimugezaako mu kukozesa kino kutaasa abasajja ba Amerika oba abantu ba Amerika. Ng'ayiwa omusaayi gwe. I am that man. Oyo omusajja oyo yenze. Kwegamba enjogera y'ekinnevesiiro. Bwoterevu ne katuuka ku ntandikwa z'ekkomekerero zaako n'agamba Junior nga bulijjo. Buno busiga mu Q's Digital Studios.
Majestic Plaza level 3 cup number 21 ngo gasheko ne bwayishe abankumire. Nearly 3,000 years ago, the passion for one woman ignited the greatest battle ever fought, for love. I want her back. Will you go to war with me, brother? We're sending the largest fleet that ever sailed. We need the greatest warrior. Achilles can't be controlled. Be careful, King of Kings. First, you need the victory. I won't ask you to fight my war. You already have. No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. We will be together in this world or the next. Immortality! Before my time is done, I will look down on your corpse and smile. Thank you.